Tufunira abantu emirimu emitala w'amayanja era ng'emirimu gye tubafunira mirungi ddala ate era nga giriko ne ssente ennyingi ddala eri ggwe wenna agyetaaze. Eri ggwe agamba nti oyagala kukyusa mulimu ove mu gw'obadde okola oyingire omulimu omulala, wano we twogerera otuuse. Jangu obeere nga otweyuna, gwe kwata passport yo obeere nga otweyuna tukufunire omulimu omulungi. Tufunira abantu emirimu mu mawanga ag'enjawulo omuli Jordan, teekako ne Saudi Arabia. Eri ggwe wenna ayagala okugenda, kano ke kaseera osalewo mu bwangu. Yenze Sheila Adita. Atanamba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange kana akatambi kagenda kuyitako ate nga ka makulu nnyo woba oli awo oyinza okubanga kwe katambi kokakobadde weetaaga okukyusa obulamu bwo. Abantu bangi nnyo babadde nga bankaabira era nga bansindikira message Adita tuweko ku connections, twagala kukyusa ku mirimu, twagala kukyusa mbeera n'ebintu ebirala. Nsazeewo nkole akatambi kaneno nga kavvuunula, teekako n'okuddamu ekibuuzo mwenna abantu abasinga kye mubadde mu mbuuza woba oli awo. Tusobola okufunira emirimu era ng'emirimu gye giri. Abasinga ku mubadde temukimanyi nti n'emirimu egy'enjawulo nga gino gye ngenda okwogerako gye giri. Emirimu gino gye giri mu mawanga gonna, gye giri Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Oman, wonna emirimu gino gye giri. Era nga tulina emirimu egy'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Twagala abawala abaagala okukolera mu ggwanga erya Saudi Arabia naye nga twagala abawala basiraamu bokka ate nga tolina lukindo, tolina kirwadde kyonna kisobola kukugaana kukola. Wabula e Jordan tetusosola gwe kasobeera n'amaanyi go osobola okutweyuna n'obeera ng'okola. Ba housemaids mu ggwanga erya Jordan baweebwa $995, wabula nga ne Saudi Arabia $900. Ate era nga tulina emirimu egy'enjawulo, twagala ba waiters, twagala ba waitresses, twagala abasomesa, twagala ba home nurses, twagala ba home care, twagala ba babysitter, twagala abasomesa, twagala abantu bangi nnyo abakola mu mahotel, twagala ba drivers, twagala ba security guards, twagala abantu bangi nnyo. Gwe kyolina okukola, jangu mu kabox kange aka Instagram ontegeze nti nno oyagala kutweyungako, ngenda kubanga munnange tukolerako ku process yo. Jangu otwesige, tugenda kutwalako mu katambi akannyonnyola bino byonna wobanga oli interested oyagala kukola obeere nga otwegatako, obeere nga okyusa obulamu. Mwenna abaagala okukola, teekako nammwe abaagala okukyusa emirimu gyammwe. Opportunity yino ezze eri mu maaso go, ekisigalidde yeggwe okukwata passport yo n'obeera nga otweyuna. Tulina emirimu egy'enjawulo ate era nga giri mu nsi ez'enjawulo. Mmwe abaagala okukolera e Jordan, opportunity weeri era emirimu egy'enjawulo Jordan eri open. Wabula nammwe abaagala okukolera e Saudi Arabia, nammwe mujje, tulinayo emirimu egy'enjawulo ate ng'ebbeeyi oba omusaala gwa waggulu nnyo. Kwata passport yo obeere nga otweyuna. Tulina emirimu gy'abasomesa, tulina emirimu gy'abamaid, tulina emirimu gy'abasawo, tulina emirimu gy'aba waitresses, teekako ne ba waiter, tulina ba baristas, tulina abakola ma hotels, tulina emirimu egy'enjawulo. Igwe kwata bukwasi passport yo ojja obeere nga otweyuna mu ekyo ogenda kukola otya. Igwe wobanga oli interested oyagala okugenda okukola naye nga toyagala kukola mulimu gw'obwa maid, jangu otutuukirire. Igwe ayagala okukola omulimu gw'obwa maid, naawe jangu tutandikira ku $995, n'abo abalina experience abaakolako edda mutuuka n'ekkakadde. Ate erimu abagamba nti nze namalako contract naye njagala kuddayo kukolera mu Saudi Arabia, ngamba mmwe okyasobola okuddayo bulungi nnyo, empapula ezo tuzikolako n'oddayo bw'obanga obadde tolina bbaani. Wabula w'ogamba nti Saudi njikooye njagala kukolera Jordan, naawe opportunity eyiyo weeri. Erimmwe abalina baganda bammwe nga tebalina mirimu, ng'olina ba sisters bo batudde ku byalo, tebalina mirimu, bataayaaya butaayaaya, babazaalamu we babaleka awo, tebalina kyakukola, n'ekyokulya kibabula, ez'enviiri zibabula, ezigula engoye zibabula, ezirabirira abaana baabwe zibabula. Atokaayana naabo era teweetuga, teweetekamu muguwa
olw'abaganda bo igwe jangu obeere nga otweyuna jangu mu inbox yange onsindikire message nsindikira message ku Instagram page yange eya Sheila Adita page oba onsindikire message nga weeyambisa TikTok yange Sheila Adita 1 ne Sheila Adita page onsindikire message ombuulire kye weetaaga mbeere nga munnange tukuyambako okufuna emirimu jangu obeere nga otweyuna gwe tobeereeyo embeera neekukinako nga toyina mirimu mu Uganda toyinaamu mulimu toyina ssente naye ate ng'oyina emikono osobola okukola erimu abatayina passport nazo tuzikolako tuziprocessinga mu wiiki emu n'oba ng'ofunye passport yo n'obeera ng'otambula ogenda okukola ate ekyenjawulo ekiriwo nti ffe gye tugenda obatwala naddala mwe abali mu Saudi Arabia be tutwala mu Saudi Arabia abasinga ku mutumanyi nti tuyinayo n'ebitebe tufuna chance yonna yonna gye tutadde abaana baffe abayitidde mu ngalo zaffe ne tutuuka ku kampani eyo ze tubawadde imwe abayina ebizibu nammwe ne tubakolako abeetaaga okuyambibwa ng'ofunyemu obuzibu ne mukamaawo ate era ne wa mukamaawo tutuukayo mwena abaali bayitiddeko mu ngalo zaffe ekintu kye twogerako ndowooza mukimanyi bulungi mujje mutuweyune ng'okozesa TikTok page yange nsindikira message ku TikTok nja kubanjiraba nsindikira message ku Instagram nja kubanjiraba twogere ebisingawo imbagala nnyo ezo nno z'ensonga ze tukolako eri gwe ayagala okukola ayagala emirimu mu ggwanga eri Bulaaya jangu obeere nga otwegatako tusobola okukutwala eri mmwe abaagala okugenda e Jordan jangu mu inbox yange ombuulire tubeere nga tukolerako abatalina passport nazo tuzikolako mu bulungi nnyo abaagala okukyusa omulimu opportunity yoyo abali mu Saudi Arabia ekirungi ky'emirimu gyaffe gino n'engeri gye tuba connectingamu nti ffe tubatwala awantu wali accessible we tusobola okutuuka amangu nti kampani ezaffe ezigenda okubatwala zirinayo kampani endala mu mawanga eyo gye tubatwala nga in case of any problem okuba bukubi ssimu abantu abo bakola ku nsonga zo oba abantu abakuleeta bajja kubanga batuuka direct ku kampani eyo eyakutwala sinakingi n'okutuuka mu nnyumba ya mukamawo bamanye oli mu ngeri ki ekyo nno kye tubadde tulaakinga all long nti nno abaana abakuba ekyeyo oba abaana abakolera e Bulaaya tubadde tetuyina bantu batufollowinga nga tufuna ebizibu ne tukuba omulanga nga no one is there to help naye kati ffe tukigonzezzaamu ne tumanya nti buli ewali kampani yaffe tugenda kubanga tuteekawo ba agents abagenda okuba nga bakola ku nsonga z'abankuba kyeyo oba ku nsonga z'abaana abayitidde mu ngalo zaffe babeere nga balwana entalo zammwe mukamawo takusasula mukamawo takuwa mmere teweebaka okola nnyo bakuba bakutulugunya olwadde baganye okujjanjaba tebakuwadde off munnange ffe tukwatirawo mangu essimu ne tubeera nga tukontaktinga boss wo ku nsonga ezo so kati wano we mbagambira tobeera eyo nga oyagala kukyusa mulimu nga toyina connections tobeera eyo ng'olina abaganda bwe bamaze okusoma tebalina mirimu ne batuula eyo gwe jangu otweyune jangu ontextinge via Instagram page yange oba ontextinge ku TikTok account yange mbeere nga nkuddamu eri mwena ba returning abakomawo ewaka nga gw'ogamba batugamba bwe tuba tumazeeko tetusobola kuddayo Saudi Arabia tetusobola kukola munnange ffe tukolerako process noddayo n'okola amannya nsigadde yenze Sheila Adita akatambi kaneeno kawuliriza bulungi nnyo n'obwegendereza nga tonnasalawo obeere nga buli kimu okitegedde bulungi subscribinga gwatanaba subscribinga kwata ku notification bell nga buli video yonna gyenteekayo ekutuukako bulungi nnyo ate era commentinga tumanye endowooza yo imbagala nnyo